ng'abavubuka obukugu babulina naye nga emirimu egiriwo mitono ddala kikyasoboka? Ekisooka obwavu kirowoozo gwe kyeweeteerawo. Bw'okakasa nti oli mwavu nabo ne bukkakataku. Bw'owakanya nti sirina kuba mwavu olw'okuba nti abalala bavudde mu background zonna, weeteeke mu abo b'olabika nti baali bakusinga ate era otunulire n'abo be wali osinga, ka obeere mu kibiina mwe mwasomera, kobeere mu training zino ze tubaamu nga tukuze. Omuntu eyawanikanga ennyo nga tububuuza busaza busaza, muyinza okutuuka ebweru essente ne zimubula. Obuzibu buliwa ku nsonga eyo kubanga abaana bakabatikkira. Yes. Pates tuzigenzeeko. Yes. Naye ekira kyeraliikiriza abazadde. Abazadde nabo anti obulwadde obukwata omwana buva ku muzadde. Omuzadde w'anaalowooza nti omwana okutandika ekintu kyonna ateekeddwa kumala kukuŋŋaanya ssente ne zijjula omukebe, agenda kusanga obuzibu. Omuzadde alina okumanya nti akantu akatono konna akaliwo, oba ka muzadde yakafunye oba ka mwana yakeetandikidde ng'aterese mu kikebe, alina ssente z'ayinza okuggyamu n'atandika nazo. Mu Uganda ekimu ku bizibu ebisinga okutukuba eba ebitusannyalazza mu Eastern Central Africa, ffe tusingayo okuba abanafu mu kutereka ssente, kazibe mu banka, kazibe mu bitanda, kazibe mu buno obukeesi bwe twekolera. Percentage y'Abannayuganda eteeka akasente ng'ekatereka ekazzeemu kawere tewera bitundu 20 ku buli 100. Abasembayo bayinza kuba abalala mu bitundu nga 35 ku buli 100. Nti buli bantu baabwe waliwo asuula ekinusu, waliwo asuula olupapula lwe n'alutereka ng'ayagala oddukolamu emirimu emirala. Kibeera kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera omumalirivu, oba bakutandikisizza nga bakukozesa, oba oyera, oba otendekeddwa ng'oli wa diguli. Nina abantu b'endaba, nze nina abaana bangi abasinga obungi basomye era diguli bazifunye, naye yennyini akubuulira n'agamba taata naye gundi nga tannafuna mulimu, n'agamba taata naye gw'olina omukisa ogutuukirira bannannyini bizimbe abo, sisobola kubaako wenjera. Omwana n'omulanga diguli ye gyafunye ennungi naye ng'akubuuza lwaki tonsabira ku Bosco muwonge oba Sebalamu oba Kirumira, nange nfuna omukisa ogusiimuula ku lumu ezo ntandike ne ssente, kubanga mpulira nti atatandise kutereka tasobola kufuna ssente zakolamu. Kati omwana mutwalire mu layini mwatandikidde okulowooleza, omulala n'akubuuza naye gwe taata tewasimbayokko, tolinayoko nnimiro, bwe ngende wa jjajja nina we nnyinza okusula. Waliwo eyatubuulira nti Uganda nsi y'abalimi, ng'owulira omwana ekirowoozo akirina. Kakati naye mutwalire mu layini eyo, tandika okuyiga abaana nga tuba tutte mu ssomero, tandika okubayiga mu training awaka, tandika okubayiga singa oba bayiseeko ku mulimu w'okolera, n'otandika okuketta ebitone bye balina mu bo, ate n'omuyamba n'omutambuliza mu ekyo ky'owulira nti awulira akyagala. Okay, tweyanza nnyo Mwami Isa Sekito. Ngenda kudda ku Mwami Semulimi Moses. Mwami Semulimi, abavubuka nga Mwami Sekito ayogedde agambye nti abaana tubatambulize mu bintu bye baagala. Mu butikitiki obutonotono bano abaatikiddwa tukoze tutya okubayamba okubatambuliza mu bye baagala naye nga tebasumbuuka na kunoonya mirimu, ng'ekyo kye baagala ate kye kibayambako okutandikawo bizinensi zaabwe? Okusooka byonna Abannayuganda tuyige, tetujja kutambulira nga bwe twagala kubanga tetufunye mukisa kutusoma. Abazadde nabo nnyini tebamanyi kutusoma. Ku ssomero tumalayo obudde butono kati teri atumanyi. Anaffe ekimu ku buzibu obusinga okubawo teri muntu yeemanya. Okuzuula okukyasinza okuba okunene kwe ku muntu okwemanya tetufunye mukisa ogwo. Naye tugezeeko okutendekebwa tumanye ensi bw'etambula, kiki kyeyagala. Bonna agamba okutumanya, teri ajja kutumanya, ffe tulina okumanya. Okutumanya kiyamba ki ku kubanga nfuna business
gyenjagala oba okwemanya kikola ntya? Okwemanya gwe kennyini olina okwekolamu kye bayita omuzungu kyayita aptitude. Kiki kyenjagala, kiki kyensobola, kiki kyemmanyi, ansi ebeera eki kiki ekirina okukolebwa. Enjala ebanga ekuluma naye olina okulya, naye bw'oyagala nkoko sente olina za katogo. Kati ekirina okukolebwa ki? Kulya katogo kubanga bwe busobozi obuliwo. Kati ekyo kitwandise aptitude. Tweyanza nnyo mwami Ssemulimi Moses. Kakati nno bagambye olina okwemanya, omuzadde olina okuyambako omwana wo okumwagazisa ekyo kyayagala, si gwe kyoyagala akole. Tugendagendako mu mboozi yaffe esooka ekiro ky'olunaku olwaleero, tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ebinaakuyamba okutuukiriza okwetengerera mu byenfuna. Leka obugagge tukifuula oluyimba. Abadde akaaba obwavu, gwe wennyini fuuka omulimu gwo kw'onoonya awatendekebwa obeeko ky'oyiga olw'otandika ensibuko y'obugagga bwo. Tuli ku kampuni ya NEC Technicals etendeka abavubuka mu Equip Youth Africa Skills abakuŋŋaanya gaasi okuva mu machine n'ateekebwa mu sirinda ng'ono ye yeeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo ng'okufumba, nga bano batendeka n'okuyiga okuyunga ebyuma ebiyingiza n'okufulumya empewo mu bizimbe eby'ebika byonna n'amakolero. Mwami Niwesiga Edison, Ssenkulu wa NEC Technical, atugamba abavubuka abatendekeddwa baamuganyulo nnyo eri eggwanga nti babadde baleeta abakugu okuva ebweru okukola emirimu gino, naye olw'okukwatagana ne SDF ne PSFU be bavubuka baayogerako. Engeri gye tuyigirizamu abaana bano kijja kuyamba nnyo nti bajja kubafuna ku ssente za wansi ate babeere nga basobola obakolera emirimu egitunkaganye n'omutindo. Nga nange bwe nayitamu, nze nayitamu vocational, ne baganda bange bonna bayita mu vocational. So ne tusalawo nti tuyigirize bano abaana kye tuva tutandikawo ettendekero lya Equip Youth Africa, era tutendesa abaana ndowooza balinga mu 14. Twayogerezganyiza n'abavubuka abaatutendese nga bwe bakola. Ono Ssemulimi Patrick yatendekebwa okukola ebifo ebinnyogoga. Okutwaliza wamu nga tugenda kola code room tu assemblinga panels zineeno. Sooka ne flow eno gye nkutteko ne tujja assemblinga tukozesa akantu bakayita ka Allen key nga kano kemulaba waneeno, ne tujja assemblinga bulungi. Afterwards ne tugenda ku walls bye tuyita ebisenge. Mu bisenge ebyo tubisooka ne tukola amakona gaabyo nga olaba lineeno, ne tuzaako line koona mawufu olw'ensonga line koona erya V lye tugenda okusooka jo liri strong, so ne tuzaako linene eddala lyemulabako waneeno. Then lino eryokubiri erya V ne tuyiteeka side zeeno okusobola okunyweza room eno. Nakayenga Charlotte naye wa bifo binnyogoga. Nenyigira mu bino olw'ensonga nti nali nkyagala, ate n'ekirala njagala okulaga abaana ab'obuwala nti buli kimu ekikwatagana ne engineering oba omulimu munene oba mutono ky'obeera nga tukikola tulemerekera opportunities balenzi bokka. Sekakande Frank naye alina byatutendeka. Bantendeka engeri gye tuyinza okurikavalingamu gaasi waffe okuva mu mashini nga tumutereka mu kifo ekyo kikusifu. Twogera ku sirinda ko tugiyita recovery sirinda. Nga tujjukira ebigambo bya Ssenkulu Niwesiga Edison, buli muntu mu kiti kye asobola okwegatta ku kutendekebwa ne Equip Youth Africa Skills abateekebwamu ssente Skills Development Facility SDF, projekiti ya gavumenti ya Uganda erabirwa Private Sector Foundation Uganda abavujjirirwa World Bank. Okwesomooza n'okola ekyo ekintu kyoyagala newankubadde kizibu kitya, kuba abantu abamu bagamba nti obwa engineering bwetaaga okusoma ennyo, bwetaaga okukola kutya, kikuyamba okufuuka omuntu ow'enjawulo ate kikusembeza eri obuwanguzi. Emboozi ey'abavubuka mwami Ssemulimi Moses ogirabye? Olabye ebintu eby'enjawulo bye bakola. Kati ku nsonga oba omulamwa gwe tugenda okutambulirako olunaku olwaleero, abavubuka abo ng'alina obwo obukugu asobola atya okwetengerera mu byenfuna? Okusooka byonna okutendekebwa, twasoma ne tetwawula okusoma, okuyiga, okutegeera n'okumanya. Birimu enjawulo. Byanjawulo okusoma, okuyiga, okutegeera n'okumanya. Kati bw'osoma n'ofuna amajoowo ne degree,
ate olina okufuna okuyiga kakati tulina okubeera kye bayita okutendekebwa okw'omuddiringano kubanga ensi ekyuka buli kiseera competition ekyuka buli kiseera science and technology alinnya buli kiseera eyo nsonga nkulu nnyo ekyokubiri okuyiga bizinesi kyekiki abamu twerima tuli ba businessmen naye nga tuli ba businessmen kwegamba tulina okutegera tumanye oyingirira ekintu kwetengerera then ekirala sooka otwawulire yes businessman n'omuntu ne businessman businessman okulusana businessman kitegeeza kukola magoba n'ekyo ky'olinawo mu mbeera eriwo ne businessman akola nnyo aye nafuna kukulusana kati nsobola ntya okufuuka kiri ekyokukola amagoba mu bizinesi gye nkola abavubuka okusooka oba naffe befunyira bakola bizinesi tetwawula wakati w'okufuna ssente n'okuba ne ssente banka eba ne ssente omudiri neesogwayo kakati fe bw'ofuna ssente zigenda zikuwaganyira emitwalo 5 muso tomanya ofunye ssente oba olina ssente kati olina kukyenkana ki kyenjagala okubuuza mwami Semulimi Moses njagala obeere ng'otulambululira ebintu bino kubanga tuliwo okuyiga kakati yogedde ku kufuna ssente n'okubeera ne ssente nfuna ntya ssente nemba mweri embeera ey'okubeera obubeezi nazo kuba kyemmanyi z'obeera nazo oluusi mubamu nezitali zizo kati ezo ezange ezenjagala okufuna nkikola ntya kuba gwe mulama gwe twagala okutunuulira ekiro ky'olunaku olwaleero alright bw'okola ssente ofuna ssente zizo z'okoledde ate olina okukola amagoba omukozi takola bizinesi oba mupakasi okola n'ofuna empeera naye bw'okoza empeera yo ssente z'olina gwenga gwe n'ozisiga ofunako amagoba so kakati bw'obanga ofunye ssente ezizo kitegeeza ofunye ssente naye obanga olina client oba customer kuwadde ssente olina okutoolako ez'omulimu z'okoledde n'amagoba kakati ezo tubirali mu percentage bayinza okuwa omutwalo gumu nga olinako siringi 1,000 ng'ez'omulimu n'amagoba ga siringi 1,000 olina siringi 2,000 ezo zezizo ofunye ssente naye wali eri oba olina ssente omutwalo gumu kati bwe tutayawula ssente ziwaga olina omutwalo mu bwongo bwo ne weerima nti olina omutwalo kumbe olina siringi 2,000 kitutawanyiza nnyo mu bizinesi tweyanza nnyo mwami Isa Sekitto wangi nkozesa ntya zino 2,000 ezifiseewo ku mutwalo okuzikozesa okufuna amagoba amalala bw'otandika n'omuntu yenna ng'akulina 10,000 lwakusasudde mu byenfuna waliwo ekintu kikulu nnyo bakiyita effective demand effective demand kitegeeza ekinyegenyege kya ssente ezikugudde mu nsawo bw'oyita awali kabalagala ng'olina siringi 1,000 owulira omwagala atambula n'essuuti gy'atunda emitwalo 25 olabanga omuguwa eddalu kuba tolina kinyegenyege ekya ssente zino ezikutuma weefubeeko nnyo obutabeera na kinyegenyege kya ssente ziri mu nsawo mu kaashi obeereko woziteeka essente zino waliwo enjogera gye bagamba nti teri mugagga musiru abagagga basiru gye tuli naye ekyenjawulo nti ssente zino zituwagala ne zitufuula abagezi buli lw'okuŋŋaanya ssente nga zikyali mitwalo 10 olowooza lugoye olowooza kintu ekyezisobola okugula bwe zituuka kakadde ng'otandika okulamuza epikipiki kubanga ya bukadde 3 osobola okugifuna ng'amagezi gatandika okuguka okulowooza nti bwe mpawa y'akakadde tebagimpola nenfuna insurance nenjigiteekako netandika okukola nga bwe nsasula abajjuzaawo. Tweyanza nnyo mwami Isa Sekitto. Kakati nno batera tugamba nti okutereka y'empagi y'abagagga. Kansubire nti ogenda kukiteeka mu nkola gwatulaba obeere ng'oyiga ate nga bw'oteeka mu nkola. Tugenda kulaba emboozi yaffe endala tweyongere okuyiga. Abaana tuli bakubatendeka amasanyalaze. Oluna amasanyalaze tugalinye n'aba Cable South Civil and Electrical Engineering Company abatendeka omuvubuka w'eggwanga obukugu wamu n'okwekuuma okuva eri obulabe ng'ogakolamu. Bumalirivu kumanya na kunywerera ku kyoyagala kye kituusizza abavubuka bano ku ssali okuweereza eggwanga nga batutuusaako amasanyalaze era n'okwenogera ku nsimbi. Abakulira abavubuka n'abatendeka balina obubaka bwabwe. Ekisookera ddala
mbawabula okutekinga safety obulamu bwabwe nga kyekisinga obukulu kubanga eyo yeringanga empaji etandikibwako nti kasita ozanyira ku safety amasanyalaze malungi nnyo naye gatta. Oba otunuulira Uganda yaffe emirimu egikolwa twakitunuulira nti amasanyalaze gano buli omu okuva yonna gye twava mu byalo okuva ffe bayitayo nkokonjeru nti amasanyalaze tugeetaaga. SDF yaleeta opportunity eno ne babangulwa ne bafuna basics ne babawa foundation esobola okukola ki nti DIT yatwexamininga ate certificate gye babawa eri international n'ataasoma atandikirako n'asobola oku upgradinga n'agenda n'afuna diploma oba n'afuna degree. Munnanga ali eyo teweekubagiza tandika n'ogw'omutwe weyongereyo ng'omukulu bw'agambye. Abatendekeddwa amasannyalaze bagayunga emiti bagirinnya era boogeza kamwenyumwenyu mu bukugu bwabwe oluvannyuma lw'okuyambibwako SDF ne PSFU. Omulinnyi w'emiti agonjoola obuzibu ku bakasitomazi ng'oyagala ki okwaka. Twasoma naye tetwagenda wala. Yatuleeterawo projekiti z'okufuna certificates za DIT. Kati bwe yakituleeterawo nga tingaffe abaatayeyongera nnyo waggulu. Ne tufuna omukisa ne tufuna ki obumanyirivu ne batuwa ki certificates ezo. Emirimu egiriwo mu ggwanga gy'emirimu gino egy'emikono. So bwe tubeera nga tetusoma emirimu gino egy'omu mikono wagenda kubaawo unemployment nene nnyo mu ggwanga. Powerline simply ge masannyalaze kuba go gatambulira mu line. Naye twalinga tugakolako naye nga tetumanyi bintu ebimu lwaki tubikola nga twabisanga batugamba nti kola bwotyo. Kati so mu kututendeka na SDF ne tuwa omukisa nti mu kututendeka wano twamanyi ki kye twali tukola emabega n'eki twali tumanyi ne batutereeza mu nsonga ezo. Weevumbevumbe zuukuka lumu genda weeyanjule bulungi otandike okuyiga amasannyalaze ensi tekuleka. Abakebosal twebaza SDF olw'okututendeka. Wateereddaawo okuyamba omuvubuka w'eggwanga ne Skills Development Facility SDF nga projekiti ya gavumenti ya Uganda erabirirwa Private Sector Foundation Uganda abavujjiriddwa World Bank. Ddala ekintu ky'obeera oyagala kyeraga lwatu ng'okikola. Ndowooza abavubuka mubalabye beeyagala omulimu bagukola n'essanyu. Jatandika nawe mwami Isa Sekito. Omuwala alinnye emiti omulabye gy'amasannyalaze. Mulabye era nze ng'omuntu kimpadde essanyu. Nayingira mu katale nga ndi mutunzi wa paasi. Navaamu nga ndi kafulu okola kuuka fridge. Ne kusinga mu kiseera ekyo SDF yaliwo. Ate singa ndi mugagga nnyo okusingako bwendi. Kubanga omwana omuwala okulinnya omuti n'ebigatta ebyo amasannyalaze kintu kyangu. Kubanga kyo era ayogedde nti kitambulira mu layini. Bw'omala okuyiga amasannyalaze nti gatambulira mu layini era n'oyiga n'okuwayalinga nga bwe mbalabye. Kakati waliwo ate ebibulako. Ekimu ku byo bwesimbwa eri abo b'ogenda okukolera. Wembadde ndagaawo. Kubanga ojja kumanya nti oli kafulu era ofunye ne certificate tokyali kamyufu nga nze bwe nayigira ebyange. Naye njagala kukubuulira nti ojja kutandika ate gwe okuleeta emize olinnye waggulu nga bakusasudde era n'okola kye baagala okole. Kakati ate n'olufuula olusuku ate okuwendula abalala ate bagende bo bagajjeko. Kati akabonero akali mu kikolwa ekyo olabanga akatono naye kaleeta dishonest. Omuntu ajja kugwamu nga n'ebiwandiiko birina naye customer base ojja giriducinga tojja kufuna balala bakulagirira. Oba oli muwala oba oli mulenzi beera ne Katonda wo naye ng'oli mwesigwa ng'okimanyi nti abantu banaaba bakola endagiriro yonna gye bakola bagamba nti yita omuwala oli anti ye si muyaaye bo bennyini. Kitegeeza bakompeyalinze n'abayaaye abalala gye bali. Kati gwe weekolere brandi eyiyo nti on top of akatono ke nali nasoma kati nafuuka mukugu mu masannyalaze naye ate ekyo kyonna sina kikulu. Ekisinga obukulu nti ndi mwesigwa nkolera akatono naye nkolera bangi kubanga banneesiga. Tweyanza nnyo mwami Isa Sekito. Mwami Semulime Moses awo njagala otandikire. Ebiseera ebisinga nga tufunye obukugu buno tuba twagala nnyo kola amazima. Naye olw'embeera ey'ebyenfuna tutera okuva ku mulamwa. Nkoze ntya okukuuma amazima nenfuna ekitono kinyamba okutuuka ku kinene?
butendeke omanyi omuntu omutendeke oluusi akola n'ekintu ekitaliyo ne kibanga gyekiri. Mwami Semulimi Moses tulina abantu nga batendeke naye ng'era obwesigwa tebabulina. Okay, awo wenzija. Omanyi mu butendeke kobe musajja bagamba tambula ng'omukazi ogenda okola obwambega mu business oba mu bya gavumenti n'otambula ng'oli musajja naye n'obigula ne bina omukazi oyo okiraba butendeke. Kaakati mu butendeke tulinamu ebintu bisatu bye tutambula nabyo. Ekisooka mateeka, ekyokubiri mateeka, n'ekyokusatu mateeka. Etteeka erisooka empisa, ethics and code of conduct. Olina okutambula buli kintu kirina empisa zaakyo. Omuganda afukamira, Omujapani akola bwati. Ethics and code of conduct. Ekyokubiri amateeka aga gavumenti. Olina okuba ng'otambulira mu mateeka agamanyiddwa nga constitution, penal codes n'ebigendera. Then ekirala amateeka ag'obukugu. Omwo tulinamu safety, okwekuuma ng'oli ku mulimu. Yes. Tugobulabyewo safety mwami Kimali, mulabye nga safety ne mwami Sendege wali ku tuwalabi. Then we work safety. Waliwo kye bayita rules of industry. Ebintu bisatu kasita obikwata mu butendeke. Empisa ez'omulimu, ethics and code of conduct. Ekyokubiri amateeka ag'eggwanga agafuga eggwanga. N'amateeka ag'omulimu. That is safety, rules and regulations, ne principles zaako. Tweyanza nnyo mwami Semulimi Moses. Amateeka ogawulidde gwatulaba. Agago gwe ng'omuntu, aga business gy'okolera n'aga government. Ojja kubanga ofuna obuwanguzi mu byokola. Tugenda kumulamu katini naye bwe tukomawo tugenda kulaba emboozi endala obeere nga naawe oyiga engeri gy'osobola okwetengerera mu byenfuna ng'olabira ku bannaffe aba SDF be baatendeka. Tovaawo. Pakasa ng'ekutuusibwako Private Sector Foundation Uganda PSFU.